Tugenda kukikkiriza naye tugenda kulaba video zengenda okuteerawo waggulu ze zigenda maaso mu kazaani bye bigenda maaso yembeera egenda maaso mu kazaani munda omwo mu hall yembeera eriwo naye katusooke tutunuulire bino ate ebyafulumidde mu mawulire ganeeno eno bagiyita The Guardian amawulire g'abazungu bannaye eno bagiyita The Guardian egamba nti President w'eggwanga lya Russia Vladimir Putin nti yali mu kutawaanya aid egenda e Gaza nga ayataakinga amaato obanga akola obulumbaganyi ku maato ga Ukraine. So ono eyayogedde bino Prime Minister w'eggwanga lya Bungereza Keir Starmer omupya mbu Russia okubanga erumbagana Ukraine kyagezaako okugamba nti kireetera Gaza okubanga tefuna mmere. What if tulekeddawo okubanga tubominga Gaza? What if tulekeddawo okubanga tuwa ebyokulwanyisa eggwanga lya Isirairi ne libanga terikyasobola kubominga Gaza? Olowooza eyo humanitarian crisis eyinza obutavaawo? Then those esovaawo ngate if America and Britain stop Israel from bombing Gaza, from bombing the whole entire Middle East to shit, those are the cause of the humanitarian crisis in the very first place. Ebeweddewo ofuna bulungi. So mwagala okugamba nti Russia okuba omulabe waayo kiba kitegeeza nti kyekireetedde Isirairi okubanga etta abantu mu Gaza. Kyemwagala okututoku, is that what you want the world to think? Kyebaagala ensi erowooze nti Russia okulwanagana nabali mbu kyekireetedde Isirairi okutta abantu abangi okuteekawo humanitarian disaster mu Middle East. Really? So oyo Prime Minister yendowooza ye bwato ye bwalowooza. Abalala bano aba BBC bo bagamba nti President w'eggwanga erya Russia okubanga akuŋŋaanyiza ba allies be bonna kulaga Western powers oba Abangereza n'Abamerika ne ba allies baabwe nti pressure is not working. Ka pressure tekakola. Ono yakubye omusumaali, kino kye bayita okuba omusumaali ku mutwe. So bano abantu bonna bagatherings obuzine ba president bonna abaalinnye n'abalala abataasobodde olw'okuba tebayitidde oba biki bazze okulaga nti bakooye oba kiri kulaga gwalaba from the sidelines nti bano bakooye embeera za America, bakooye efuga bbi n'effujjo n'effutwa imperialism, colonialism nature of the American entity. Okitegeera bakooye bali kyebava bazze wano nakugambye nti kati waliwo side bbiri, either you're on the other side or this side. So bano abazze this side balaga bali nti nnoki nti ffe tukooye enkola zammwe, tukooye empisa mbi zammwe, katugezeeko eno tulabe ate ekyo kitambula kitya. Yeyo embeera eriwo. Ono bano aba BBC eno article genda ogisome bakikubidde ddala ku mutwe lwansonga nti kikulaga nti abantu bakyakkiririza mu ggwanga lya Russia. Ate si ggwanga lya Russia lyeri wano, olaba bano baagala kukikwata kino bakiteeke ku Russia. But it's not about Russia. This is BRICS. Mulimu India, mulimu China, mulimu Brazil. These are heavy economies. Okitegeera zensi ezina abantu ze beegomba okukola nabo trade nti obeera n'emmwanyizo oba n'ennyaanya zo China negamba nti zonna zireete oba tuleetere ttani z'ennyaanya bweziti oba okikubye India, Brazil ofuna bulungi.
So this is not about Russia. Bano bonna abalala abazze waliwo, it is gives the other leaders the opportunity okwogera bino si tebiringa bya UN nti oyita eri nono n'ayita eri byemuteesezza tebikola makulu teri agenda biwuliriza like mubyogedde, that's it. Mujja ne mwogera awo ne musoma listi zammwe buli omu n'atambula n'agenda nga tewali kikyuse tewali kikoleddwa. It's not like that. And look at the videos enkuteeredde awo. You see the interaction. Inti India itself yafunye omukisa ogukola bilateral talks okwogerezeganya. Narendra Modi, Prime Minister w'eggwanga lya India, yafunye omukisa ogwogerezeganya ne President Xi Jinping ow'eggwanga lya China after 5 years, oluvannyuma lw'emyaka 5, nga babadde bagenda mu nkuŋŋaana zonna mu UN mu biki nga balabagana nga benyenyenamu mu ngalo. Naye kino kibaleetedde, there is a way that when you're at BRICS, there is a way nti abakulembeze they are a bit free compared to when they meet in the United Nations, in the EU, in the what, mwebyo organization bya America byateekawo. Funa bulungi. Wano buli omu alina amaanyi agoogera. Buli omu ayogerera kuki ku maanyi ge. So eyo y'embeera eriwo. N'embeera abazungu gye baagala awuleete. Nakugambye nti mainstream media z'abazungu tebakiwadde nnyo muliro. Tebakiwadde nnyo, tebaagala nnyo tegeere what BRICS is about. But eno yegenda okubeera new world order. Nga UN, I mean United Nations kyabandi badde ekola bano be bagenda otandika obikola. Onfuna bulungi. It is step by step, but economically it's stepping towards the right direction. Nga abazungu okukima omuliro bali eyo bali mu kutya. Era katulinde tulabe how this is going to go. Ku lunaku olusembayo tulabe biki bye banaaba baconcludinze lwansonga bagenda kujja bakole summaries of what they have concluded, then tujja kujja wano tusobole okuba nga tubiyisaamu biki bye banaaba basazeewo, what their agenda egenda okubeera, ekyegenda okubeera oba kye bagenda okuzzaako.